n'okuyingira mu kalulu Besigye yavaayo n'agamba Kyagulanyi Ssentamu ebyo by'okudda mu kalulu tebijja kukola. Omukulu omu n'amugoberera ne banne n'ekikoosi kye. Temutuzza mu kalulu, ffe tetudda mu kalulu, tetudda mu kalulu. N'oteebuuza kibuuzo nti Besigye ayinza okutuwa strategy ejjako Museveni. Ekyo ekibuuzo notakyebuuza. Naawe n'ogoberera statement ye. Ate nga weweefuula nti ggwe okkiririza mu mukulembeze ogenda muwulira. Mutaaginga omukulembeze wano nina bye njagala omugamba. Asebo pulezidenti erebye bwe tokola bwoti bw'okola bwoti bagenda yeekolera agambye Robert Kyagulanyi Ssentamu bagenda mutta oba okumusiba afuta kalulu. Ekyo kyokka amaze kikuteeka mu bwongo nti bino pulezidenti byavuga tebigenda kukola. Ng'ate bannayuganda beetaaga kubeera kimu. Era Museveni ekintu kya naye bano baggayi ono ye mobu justice gwe bamukola ku mutwe ngabbi. Amazima gali nti alabika yamutuusa obuzibu ku bwongo. Kaakati mukulu Musangoma omubbi ow'olulango ogambye nti baakuba okudda mu kalulu. Nkimanyi obadde olumba Fred kuba yatera okugamba mutaaginge pulezidenti. Kati ngenda kuwaayo ebintu ebyenjawulo mu vidiyo eno gya biraba. Ng'ekisooka ngenda kuteerawo wano vidiyo ya pulezidenti ng'ayogera ku butadda mu kalulu. Era bw'onoomala okugiwulira nja kusaba onziremu bye yayogera mu vidiyo eyo tubitwale nga bituufu oba nedda. Era weebaayo omuntu eyayimirira ku bigambo ebyo omunenyezaawa. Era mu vidiyo eyo akatundu ako kensoose okuteerawo ogambye nti yeekolera yagambye Kyagulanyi agenda kufa. Bagenda mutanga kalulu kawedde. Kati nga tonnaba kubuukira gye yeekolera. Soko gy'onenye gwe yayogeddeko kennyini. Kuba ekyasiiba akyogera buli lunaku. Ng'abagamba bamupulaaningira omutta era enkwe azimanyi. Kakati nga tonnaba kubuukira yeekolera tusaba otubuulize pulezidenti. Lwaki atugamba nti bagenda kumutta? Ebibuuzo by'osooya yeekolera osooka obisoye ye kennyini kubanga akyeyogerera kuva mu kamwa ke era akimanyi nti kijja kutuukawo. Era yakugamba waakiri okufa ng'agezaako. Era okufa kwe bwe kuba nga kwe kunaavaako okununula eggwanga Uganda aliredde tali nga ggwe eyabba ne bakuba omutwe ne bagubetenta n'odduka mu Uganda kuba kati omutwe wasigaza kiwowongole. Tekiriimu magezi. Ekitegeera ye yagamba okufa ng'agezaako. Akimanyi era yeekolera kye yamugambye era akitegeera amanyi kye kitegeeza. Kubanga mmwe bantu be bamu mmwe mugenda okuvaayo singa tufeeyiringa mu lutalo luno mutandika omwambalira. Kati wuliriza ka vidiyo ke kano ng'ayogera. Okitegeera. Tusalewo kiki ekirina okukolebwa okusinga okugumaza bannayuganda kuba buli bwe tugenda maaso nga twenyigira mu kalulu ak'obwewussa tubanga naffe part of the syndicate. Tubanga naffe abagamba nti katukikolera Museveni kuba bw'avuganya nga yena gwavuganyiza naye ne mubayo ne mugaye tuvuganyiza ne babanga bakoze ebyekitumbavu nga bye bakoze Soroti nga bye bakole Kayunga. Mubata mufeebeza nkola ya demokrasia bwe mugamba nti kati ebyakalulu tusooke tubiveeko. Democracy ategeeza ki? Kwe kulonda okw'amazima n'obwenkanya. Kuno kulonda kulimu amazima? Of course not. Kulimu obwenkanya? Of course not. Tekuli free, tekuli fair. Abantu batemulwa, abantu bakwatibwa. Baganda bange mu making sure nga tebannaintimula mwetereza ate ne bwe bali babakoze ensobi mutwalanga omulambo ne gumutwalira Museveni n'agulya bwalemanga ogulya nga mumulya. So bu vidiyo bwo bubiri ng'omaze okubuwulira tusaba otubuulire ku bye yayogera wano mu kavidiyo ng'ayogera ku kalulu. Yagamba okudda mu kalulu nga kategekeddwa mu gavumenti ya Museveni kiba kya bwebusa era kuba kuwuddiisa bannayuganda. N'agamba tukole kye tulina okukola. Sebo obudde buno tuli mu ki?
tetuli mu kalulu gavumenti yani yakategese yani yansiiki ani ali mu buyinza kati yategese akalulu okitegeera ekyokubiri ekyokufa kwe ne gwe babadde boogerako akimanyi bulungi kubanga okufa tewali akuyina ku garanti final destination ya ffenna kufa oba okitegeera naye akimanyi nti agenda kufa era akimanyi nti obulamu bwe babunoonya kati gwe tolowooza nti ekyokumugamba nti agenda kufa kivve era kiyinza omukanga kikanga gwe omusiru kuba busobola n'okukyenkya ng'omuntu weebase ne buzuukuka ng'oli mufu kikanga mmwe abatalina byakola. Ekirala mu kavidiyo kano kenkuteeredde wano kano akako ogambye nti yeekolera bakuba ekintu kya pulezidenti okupreachinga peaceful means ez'okuggyako Museveni era n'ogamba bapreachinga violence baagala bakube pulogulaamu y'omukulembeze bagisuule mpozi wano wali oyogera biki binani yali abyogera era bwe wagamba nti faiti wali otegeeza kyekigambo faiti omanyi kyekitegeeza oba akagambo mu luzungu faiti wakagwira bugwizi nga tomanyi makulu gaako Temuoza kanoonye kalonde kakuume ebyo byonna bifu tesibot kwe kugenda mu kalulu ne mugenda nga mu kalulu kakwekalakasa ne mulonda nga abeekalakasa mukanoonya nga abeekalakasa ne mukalonda nga abeekalakasa ne mukakuuma nga abeekalakasa kati buli lunaku temukakuuma tolaba mwagala kutandika kivuga kukizza walala twakanoonya mu bugubi mu miggo ne tukalonda mu bugubi mu miggo ne tukakuuma mu bugubi mu miggo kanoonye kalonde lwana mukanoonya nga abeekalakasa ne mukalonda nga abeekalakasa ne mukakuuma nga abeekalakasa bino ebyakakuume bino bifu eyo statement nfu nnyo ne mukakuuma nga abeekalakasa tubadde nga tugamba munnayuganda kukuuma kalulu ate era bye mutuzaamu twakanoonya mu bugubi mu miggo ne tukalonda mu bugubi mu miggo ne tukakuuma mu bugubi mu miggo baali tebalina kyakola okugjako kalangirira. Kakati ne mwako ka vidiyo ogambye ti Museveni yajjayo epeesa lye eryayeekolera kakati Museveni ye yajjayo epeesa lye eryayeekolera lirumbe Kyagulanyi ekyo ne tukitegeera wano we twagala oyo okubuuza ekibuuzo bwe walumba Joel Ssenyonyi wano wali peesa lyani kubanga oli wankyukakyuka wali peesa lya Kyagulanyi nga lyeri kutumye olumbe Ssenyonyi oba munda mu NUP mwalimu epeesa eryakutuma olumbe Joel Ssenyonyi oba naawe akaseera ako wali peesa lya Museveni n'olumba Ssenyonyi okitegedde kuba ate ye yeekolera byayogera Kyagulanyi abimanyi bulungi nnyo era siba bibagamba nti bamunoonya okumutta oba okumusibira ewuwe ng'amaze okulonda. Tolaba mwaba bakuba banafu gwe Ssenyonyi abakukuba banafu nnyo nze tosobola kumpuluvinga rongo gwe tosobola kunteeka wansi gwe Ssenyonyi nkubuulira ojja ogambe tupakuka nga tewatugamba mbu tupakuka lwe twali tukuwolereza nga bakugambye bakuwaayiriza nti obbye biliyoni mu miliyoni 7 wali oluva gw'oli ku miliyoni 4 oyagala ovimbire otulage nti gw'oli wa mugaso nnyo mbu gw'oyagala nnyo ffe tuli bafala nnyo temutukakkanya boyi temutukakkanya mutuleke temutukakkanya baaba temukikola ekyo temutwologa okutukakkanya mukendeezeemu baaba misinde mujje mitono baaba temutukakkanya kitegedde uli ku miliyoni 6 okakkanye nze afiiriddwa buli kimu kifudde gwokakkanya bukagonzi kakkanye bwotyo ontwalinga kasasiro babuloga ndi buloga waawe wano nfunamu waliwo ndabyeko nga nkuba obulango nfunawo wano mbuuliraawo waliwo wenfunira wano waliwo ndabyeko mu bulango mbukale mujje mugule tutunda bino